Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Yes, kubanga kati muno obulimu bwanakwana nojja bulaba bwanakwana y'omwezi gumu n'ennaku 10. Enakwana kati ne bwe tukakuweeraawo kalya bulungi tumanya nti tekajja musu bwe ziba nnaku eno mu Bayibuli gye tuli omanya nti ezo Yesu ze yamala ku lusozi ennakwana. Naye olaba embizzi ey'ennakwana basebo ne banyabo kyetaaga okulunda okufuula bizinensi ekigenda okwewala okukola loosi. Lunda kitono. Nina omulunzi gwe nalina ne mugamba nti lunda embizzi ezi 3 olw'okuba ye okulengera ebinene si kibi naye ate okiteeseteese otya nti olwadde osookola panoga nti no tageti yange neetaaga embizzi 10 ku kiyumba naye teweetaaga leeta mbizzi 5 oba embizzi 30 mulundi gutya. Ntera okugamba balunzi bange Musumba ne mbagamba nti nze bw'ojja gye ndi n'oŋŋamba nti njagala enkoko 15,000 nkubuuza ebibuuzo byange wali ozirunzeeko ekyozo wakijjeewa okujja ozirunde oli kubanga okitegeera wakijjeewa olina agenda okulundira oba gwe kennyini kubanga tolina experience okusimbukira mu kintu ekinene. Kati tulina abalunzi aloza bizinensi ey'embizzi embizzi zasala abantu Musumba kakyova nti kati ziri ku bbeeyi akasente tukafuna okawulira naawe n'okawulira kubanga gwe weeteekateeka tewayingiramu muwawa wakiyingiramu mu bukakamu. Sisobola kugamba nti tosonga nti nebiyumba biri wabizimba omulundi gumu. Oli nedda wagenda step by step ogenda ogaziwa ng'ate bw'oyiga oyongera ofuna experience. Bw'ogenda ku faamu eri n'oyiga n'obaako kojjayo gwe bw'ojja n'okanaazaamu n'okawongeramuuko oli kubanga okitegeera kubanga abasinga gajjira ku taapu bwe gati ne gajja ne zigasanga ne gajja ne gasa gwe oleese kidomola mu mbeera efaana bwetyo. Musuma kyajjagala okubuuza embizzi zo twagala kati okyalinge gwe amagezi go naga Farm Business Uganda okusinga bali basharinga gaabwe kyovola baneeno obeera mulimi ate era ng'oli mulimisa kalankuruka kuteekako oli kubanga okitegeera kubanga omulimisa akwata agamu ku magezi ge n'agakwata n'agawaako abalala ne gabayamba naye ng'ayita mu kubasomesa
kati kino kyoliko njagala kutegeera embizzi okuva ku day one oba okuva ku day one nze lwenjireese okugijja njirete mu kiyumba neetaaga giriisa ki neetaaga giwaaki okubeera nga mu myezi 6 kubanga eri abatalina kukkiriza bakyali eyo nti tulimba nti embizi myezi 6 teswazi tewa kilo ziwera 10 bali eyo naye nga tukibagamba oli kubanga okitegeera tutandikirawo kakati okuva ku day one kisookerwako ddala abamu babalimba eyo nti embizi erya broken na maize brand ekintu ekifu bw'obanga okozesa broken na maize brand embizi egenda kukusala totally fe embizi tugiriisa rice brand ne broken ate broken tetukuba broken naye tukuba kikosolo lwaki embizi ekyenda kyayo tekikunya mmere wabula embizi ekyenda kyayo terina byenda bingi in fact embizi erina ekyenda kimu okusinziira bw'oba ogisaze erina akasuwa kamu n'akaddako then nabino ebifulumya obusa kati buli woogenda n'okuba broken mu mbizi ojja kugenda okwesangiriza ng'epamya obusa ate nga bulimu empekeze za broken kati tukuba kikosolo kati kikosolo ne tukozesa rice brand si biri ebikuta by'omuceere waliwo empeke y'omuceere ng'ogyambudde kuliko akabeerako ng'akakutakuta kati ekyuma kekikuuta okufuuka omuceere omweru kabeera nga kapawuda eyo gwe tutabula ne tuliisa embizi embizi ekulu okusinziira nze ebirungo byentabulira embizi tewaliiwo kirungo kyonna ekiri mu meat boosting nga tekiriimu weeti nga tekiriimu rice tekiriiyo ekitaliimu eŋŋaano nga tekiriimu na muceere genda okeberezi meat booster zonna ozisumulula ozeetegereze weetegereze zi neuroscience zonna bateekamu omuceere okuboostinga ennyama kaakati ffe lwaki tetugiriisa kubanga omuceere rice brand alimu protein ate embizi yeetaaza protein okukula erimu protein 100% rice brand kale bugwe bona ogenda maize brand protein oba zirimu 30% nti birimu ebitundutundu 3 ku kyefunamu kati mbeegayiridde bwe tuba tunaaliisa embizi yaffe tugifunemu tubala nti embizi erya kiro mmeka olunaku fe embizi zetumanyi ezisinga okulya ennyo zembizi ento kubanga embizi ento ye emmere teggwamu paka ku myezi 3 ku 4 teteekeddwa kuggwamu n'ekiro ozuukuka bw'oba ofunye obudde n'ozikanga ne zizuukuka ne zirya okusobola okukula amangu mbizi neba ng'erya emisana n'ekiro neekula emisana n'ekiro kaakati buno obwana obuto bwe businga ffe tuwonoonera emmere kubanga tubuwa emmere nga yo togipima oyiwamu buyiyi paakako ne kalya ne keebaka ne kazuukuka ne kalya tekakusaba mmere oyagala embizi ereme ekkona nga kato ekyokubiri embizi eno twalibadde tubala ti embizi eno yalibadde at least eridde ensawo 4 ku nsawo 6 okukula kati bw'eba eridde ensawo 4 ku 6 okutuuka okuzaala ogiriisizza ki kati abantu ovola abalaba nga bw'abala embizi alaba tafuna ogiriisizza ki okute broken wa 10,000 okute maize brand wa 9,000 ku 8 tubale 9 okute ebirungo otaddemu kati ebirungo oba obitaddemu ogenda funa ki kati ojja kugenda okumaliriza otabudde kilo 2.5 obitabuze 5,000 kati tolaba nti omusajja oli eyakafo oyo yakwatanga ate teyakwatangako bukwasinga akonako nti ngalabi kati nono nze nina kapulogulaamu kennina ewamu kentera okukola mbagamba nyiga ku mutwe gwo olaba oba sipaapaali oba ffene kikulu nnyo okunyiga ku mutwe kubanga oyinza okuba nga otambula naye nga tokyalinako mutwe kati abalimi baffe aba farm business Uganda fwe tugenda kufuula obulunzi bwaffe bizinensi oba ekyokugyamu ssente tutya kwata ensawo ya rice brand ya 3 n'ekitundu emitwalo 3 n'ekitundu tani ya 35 tani mulimu ensawo 10 ensawo 10 okwata kasooli ensawo 2 zokka ensawo 2 zitwale bazikube ekikosolo kireete
genda ogule bimiti booster ebirungo by'embizi byonna babijjako gundi omusolo yes byalayisi 225 2,000 nusu 10,000 ate oli bwagwalowooza nti biri fake olowooza tebiri fake bikola naye kubanga tobimanyi tulina akalungo sijja kwogera mannya kubanga banyini kwe banajja omanye Uganda erina obuzibu eri abalimisa nga kampuni zitugula tuzikolera obulango nenjija ku kiyumba kineeno naye nga nkubira kampuni eri akalango olw'emmere yaayo nze si bwe ntyo bwendi kakati waliwo ofa akalongo ke tukozesa zibiri kilo 2.5 okatabula mu kilo 10 2 naye nga kamitwale 2 meka n'ekitundu nga teweetaaze mboleete mukene oleete ki oli kitegeera mu mbeera efaananako bwetyo kati wakindeese kineeno nti bw'olaba emitwalo 2 ekitundu n'olaba ne mwotabula oyinza ga tebikola ki tebikola kyekiri kyembadde nigezaako kyobadde ogezaako nti osofunako 2.5 binooza nti oli ku feeke yes kaakati bwe kito bwe kiri so abalimi baffe mwenna oba abaagala okulunda embizi tugezeko okunoonya wawe savingira ate ng'embizi yeefunamu kanywe ne ku mazzi kubanga ekiyumba basebo ne banyabo tekiwunya kanywe ne ku mazzi ekirala ekirala kyetugenda okuddako bw'obanga embizi yo girisa rice brand tosuubirayo n'olunaku n'olumu okuwunya tewabeera nsowera rice brand ye yeegobera ensowera saako na zino n'obwo obulungolungo bye tuba tutaddemu bigobera ddala ensowera n'ekivundu kati wano nze emmere yino katonda anywerawo n'amazzi ndi kunywa amazzi temulimu kivundu nti kivundu kiwunya naye genda ku faamu ze abatali under farm business Uganda ojja kubanga weewunya n'okwewunya musumba otuuka awantu olinga akuyise bambi ng'ayagawo abajoining ne weewuunya n'ogamba naye ono nga bambi yayingira mu omanyi nti yofi batukyamuka toyingira kulima olw'okuolabye oyingire n'okukyamuka otandike ekintu ng'okyamuse no bwe tuleeta abaana abalunzi baffe akuwa engeri gye yatandika atya oli kubanga okitegeera yakuta atya faamu yo gituusaawo akunnyonnyodaga nti embizi ento eringa koya broiler olina giwera wano mu bbanga erisooka wano eryoka ekulaga bagamba nti entamu ewira muliro kote gusooka wano weewulire omuliro ogusooka emmere terina kuggwamu kati so tuleeta abantu bano si lw'okubanga tetulina byakukola atubirina naye twagala omuntu ono ashalingeko naawe amagezi oli kye yabuuza nti wakola otya okufuuka ekyo ky'okola ki ky'oli so tetujja kujja tube nga tulwanyisa mulwanyise oli kubanga okitegeera eri abantu abamu balowooza nti baso tulwanyisa ffe twajja kuyamba baki bantu yes bannayuganda era ebyaffe byanjawulo era nze nga abantu botuwadde bizinesi batutuwadde tekirina buzibu naye eriyo omuntu nzena ne bendagirira ne mugamba nti woba oyagala kineno osobola okugezaako ku gundi naye kale eriyo banaffe tukola nabo bizinesi zineeno ez'ebyobulimi n'obulunzi n'agifuula empalana oliwo kiriya nti wajjayo namugamba nali ngezezaako baneeno oba gundi abo tukozesa ffe so si bwe tuli tugende maaso musumba awo embizi teyetaaga bulokeni akubiddwa nga si nkoko nti enkoko wemina empeka y'akasooli tejafulumya mpeka y'akasooli naye ate bw'olaba embizi bw'oba ogirisiza bulokeni weba tebugayizagayiza ojja musanga nga yenna agidde mu mmere ng'agidde mu mmere tugende mu maaso kakati embizi bw'ogirisa kasooli bwesobodde oggaayaako emufulumya nga bw'atyo bwetasobodde gaaya era efulumya mpeke kyewuunyisa nti embizi esobola okulya empeke y'akasooli nemala nemera kitegeeza terwamu mu lubuto bw'eba eridde kasooli asobola okugwa emanju mu busa bwayo ate n'amera n'abantu bamezanga obutunda kakati naye gw'omulimi waffe wa farm business twagala embizi eno gikozesa ogifunemu esente embizi eno tukugambye kuba bulokeni bwe tumaliriza tuleete emmere yaffe ninako ebirungo ebimu bye mbadde nkozesa kati olw'okuba tetugenda kulangira makampuni bw'onooba ng'ozze
nga weeyongedde okwatagana naffe ebirungo ebyo bitegeera. Yes, era obuuza ekibuuzo waliwo ekintu kya oli n'abuuza nga tekyetagana kuddira mu comment wano ey'omuntu yenna okulaba era oluusi tubaga nti jangu mu inbox kubanga bwe tugamba waliwo omusajja omu bamunyumiza ali Musumba mukama yamugamba kujamwe kooti oteeke oba ku mulwadde oba yali mulemu oba yali agudde awagongobadde bwe yamusuulako ekooti nekola ki ne omuntu n'agugumuka kakati buli eyali mu service eyo ne bwe yaddayo nga mu service zewuwe kwata ki kooti naye nga kikyakolera aliwa oli ffe basabo ne banyabo kiribo ekiti Musumba nti buli kana kutuleeta okunoonyereza nti leero tujja kugamba ekirungo kineeno nga ffe naye ate emyaka ng'ebiri okuva kati ekirungo ekyo kibe nga tekikyakola ngate waliwo ekirala ekizze ekirala kati jjukira oba alookingira mu kiri baŋŋamba kino mu mbeera efaanako bwetyo taa tugende maaso kaakati ekirala emmere yaffe eyo nze ngenda kusooka kwesiba ku bintu byetuliisa kati ebitabula ebyo tofaayo bw'onoobanga weeyongedde mu maaso n'okwatagana ne mukama waffe tujja kwongera okuyamba engeri gy'otabulamu ne mujje mukime embizi leero sijja bw'oba oli mulunzi bweyagala embizi ennungi mugenda ziraba ku video mugenda ziraba akavidiyo kagenda berawo wansi mugenda ziraba embizi za mulembe bannaye ate bwewegatta naffe Musumba abantu tubagamba nti okumaketinga kwaffe kwa bwereere eri eriyo omuntu ajja olina agamba nina obumyu oba nina embizi nina enkoko ziwofuleeya nezitunza nkubuuza watandika naffe bw'oba watandika naffe ffe kitwanguye wode tuba nawe mu records era kati okuyamba okumaketinga si kibi si kizibu gye tuli kubanga oli kirayanti waffe tutambula naawe so basabo ne bannyabo mujje eri kirayanti waffe mubenga musobola okubanga mufuna embizi ennungi ez'omulembe mu mbeera efaanako bwetu ate zino video ne tuliba tufudde zijja sigalawo era tukkirize mukama nti eno faamu ereme kuggwerawo ku mulembe kubanga video ne tuliba tufudde zo zigenda sigala nga zikyatambula abasigala nga baddukanya ekitongole be baliyamba abantu so basebo ne bannyabo wena woolirabira nawe oba gwe bali kuzaala eno tugikute mu 224 woolirabira embizi ziribeerawo wano ku faamu kubanga tusendeka omuntu nti lunda ekintu nga gulinga mulimu nga mulembe n'omwana asoosikira faamu nga sittaka naye nga faamu yaguni tekoze eki teyimiridde esigadde etambula egenda maaso ye muzeeyo badoga nti no oyagala kubanga otunulako ku bye tuliisa kati kisookera ddala mbagaye tuleeta rice brand gye tukulembeza nga main food emmere ey'okubiri era emmere njja gibalagako nga bwe tuba bwetabulwa bwefaanana ekyokubiri otuleetere kasooli empeke gitwale bamukube ekikosolo bamukuba kikosolo emmere yaffe eyo tabulamu ebirungo byetunaaba tukubuulidde otabule otandika okuliisa embizi ekirala mu bimu bye tutalekaayo kubanga kyo tekirina nti okikolera mu maketi kyolwedde weekiri embizi eri omunnyo naye ogiwa mungi ki kati ebyo byonna bw'onooboza eri mu birungo tujja kulaga nti embizi tujagala ogiwa omunnyo tulinayo ze bayita toxin binder mwe mumanyi nti embizi erya bikyafu kakati tulina toxin binder tulinamu bivanite ebyo byo nja kubyogera tulinamu bavonite ne toxin binder ebyo bituyambako emmere kasooli oluusi emmere erwamu kasooli alimu obutwa kati ebintu ebifaanana ng'ebyo so kati emmere eno tuteekeddwa ebyo biteekamu omunnyo teguteekeddwa bulamu n'ezo toxin binder teziteekeddwa bulamu kati ebyo twagala ebintu ebyo ne bikola ki nebibeeramu mmere eyo ku bino ebirala tugeze omuntu buli ssaawa sigenda teeka mu mmere buli ddakiika kakati embizi kyalibadde kirungi ku makya n'ogiwa emmere ku ssaawa 7 n'ogiwa green kati olweggulo n'olyoka ogyongera emmere naye nga twalibadde tukuweerera amagezi ti embizi enkulu yalibadde erya kiro emu ku makya ne kiro emu olweggulo nebanga olunaku eridde kiro mmeka kiro 2 kati ne tubala nti mu nnaku 3 embizi ekulidde kiro mmeka
kati bwe tutyo bwe tubala ndi munaku 3 njiwadde kilo 6 kati then kitegeeza munaku 10 ebe ekulidde kilo mmeka kyekituyambako kiri okubanga tubala embizi bweti ne bweti ebe ekuze bweti ne bweti ebe endidde bweti ne bweti kati bw'oba oyagadde osobola okuziwanga kilo 1.5 kilo 1.5 ku lwekyo ky'oba ogenderera waliwo ze tulunda nga za kuzaala ne ze tulunda nga za kujjawo kati mweze tulunda nga za kujjawo ebirungo biba byanjawulo ne ze tulunda nga za kuzaala biba byanjawulo so ekyo bwe kitobe kiri embizi omanyi we twali nga abalimi tebannabayiga bulungi twasanga obuzibu bwa mirundi egi enkoko zaatufa nnyo ku balunzi embizi zaafa nnyo kyajjukira ekiseera ekyo kati amagezi we gajja abantu basomesezza abantu kati embizi tezikyafa katale weekale sente weziriba n'embizi sabo twatute n'ekifo wano oba mu Afirika oba mu nsi yonna ndowooza mu Afirika wano eno baatugambye nti fe abasinga okufulumya embizi ennyingi eyo lipooti yafulumye ndowooza last week oba wiiki eri ndowooza ezaka 2 weeks simanyi gwe wolirabira naye tuli 224 naye ekyaze nga tuli balunzi balungi baki naye nga ate wali twali tuliserebye kubanga zaafanga abalimi nga balumbibwa kati ekibuuzo kyange kiri nti bisoomooza ki nga gwe omulunzi by'osanze okuyita mu bulwadde n'okuyita mu mbizi eno gituusa wano okubeera ng'eno esobola okuba nga eri mu kilo 2+. Kaakati embizi naddala ku myezi egisooka embizi bwe bagizaala nga ya nnaku 3 giyita omusawo agiwe ayani ajja giwa bw'anaagiwako ka ayani kagenda kugiyamba okubeera ey'amaanyi ekyokubiri bw'eweza omwezi muyita omusawo agiwe agiwe abeere ng'agiwa ebirungo bino agiwe vitamini agiwe omusujja then agiwe n'eddagala ly'ebiwuka n'ekyalibadde kirungi n'asooka kugiwa lyakunywa then bweweza emyezi 2 era kikole bwotyo emyezi 3 era kikole bwotyo n'emyezi 4 omubiri gwayo ogenda kubanga oguzimbyeko olukomera olw'obutakubanga tegulumbibwa ndwadde era kizibu nze abantu bajja wano bagamba ate kati abantu batambula n'endwadde yes mu kutandika endwadde zansumbuwa era embizi zanfangako kati nemmanya ki ekyokkola embizi tefa embizi webanga ebeera wayonjo embizi oginaaza embizi erya bulungi embizi yajjanjabwa naddala emyezi 4 egisooka nga yajjanjabwa bulungi embizi ebeera namu bulungi terumbibwa bulwadde era akalwadde ne bwe kaba kagirumbye ogijjanjabako katono nebangeewona kati nze ebizibu byensinga okusanga bya mmere oluusi otuuka ng'emmere egenda kuggwawo ate nga ssente tolina kubanga nnako ebirala byenkola kati nga ssente tewali kati kye challenge yokka gyensanga omulabi waffe omulungi oli ku Farm Business Uganda. Farm Business Uganda kitongole ky'abalimi n'abalunzi nga kikugwanira naawe okwegatta ku kitongole kino ofune ku magezi. Tuline omusumba naye kati ranka gy'aliko essaawa zino eno si musumba ali mu ovulo gwe mulaba litawedde eyo ndowooza banaaba ali wali mu mbizi mujja kola kati kikuyigiriza ki ekisooka mwali mujerega abasumba tebaagala kukola ngenda atandika obaleetera abasumba kuno eno abalina zifaamu era sobo tubulina we twabadde naawe omusumba omu atwala omusumba atwala abasumba bonna mu Buikwe district n'agamba nti banne abasumba mwawule bizinesi zammwe kuzaaki kuze kanisa webanga essomero lya kanisa lireke bwe libanga liryonga ggwe tolityataatika kuki ku kanisa akati sebo gwoli eno bino ebiyumba si bya kyaki eno bizinesi yange nga ggwe yes nganze eno bizinesi yange nganze era tetutabula nzija mbuja kimu kya 10 na kibereberye nembiwaayo bizinesi yange si ya kanisa totabula bintu so basawa ne banyabo bwoba otwegaseeko nawe osobola okusharinga n'abantu amagezi kati leero musumbakiriza tukome wano tujja komawo tumenyere omuntu ekiyitibwa embizi tutegere ebibuuzo bino kirungi omuntu waliwo abalina debate ze bateekawo embizi bw'ogiraawa ekula mangu
naye eriyo abaziraawa ne ziremera we zikoze eki zino ezaffe tuziraawa olikitegeera so basabo ne banyabo ekyo nakyo olina okikolera kati tugenda teekateeka era omusomo mulala tube nga tusobola okubeera nga tujja okuba nga twongera okulaga ku nsonga naye nga tuli mu ggumba ly'Amalwa tulina omusumba nyondo ya yesu gwe tuli naye so tugenda kuba nga tukulagako okwo ebifaananyi ne buvidiyo ojja bulaba wansi awo nga batutereddeyo obe ng'osobola okulaba nga omukulu ali mu mbizi embizi banne embizi abamu zibaluma kivalira ku ki ekyo embizi oluma tanti si bizinensi jasi yateekawo bintu bye biri awo atuuka n'agikuba embizi tebagikuba embizi bateesa nayo mugenda laba wateesa nazo mugenda laba wateesa nazo naye kuba kutuulako kunvugamu ojja kulaba kubanga mukwano gwange bisolo mukwano gwange fuula ekintu mukwano bizinensi ebeera mukwano gwo nga bw'ogirowooleza n'ogamba kaakati sukaali akendedde emmere kino kikendedde naffe bwe tuto bwe tuli beeramukko nfuna obudde n'embeeramu ky'otasobola kubeeramu tokikola abantu abamu mukola ebintu ne mubirekera abakozi nze nkitegedde bwenfiiriddwa embizi ennyingi ento kubanga abakozi babaddemu naye wembaddewo embizi ezadde nga wendi nfiiriddwako akaana kamu kubanga manyi ki ekyokukola njiwa obudde waliwo kati zigejja nga yetaaza ogiweeko obudde obusooka bwe gireeti neegugumuka akaana ekebakidde n'odduka n'ojja n'ogikajjako fuula ebisolo mukwano gwo mbizi teziruma bantu okuggyako ekika kya zino zimera amannyo naye tumani tugasalako kati ennume zo kyo kikula kyayo nti bwemala n'emera amannyo ye beemanye ekyo kyakulwanyisa kati oluusi ate eba ezannya naawe nga yo temanyi nti muzannya naye gwe n'olowooza nti ekuluma kati fe amannya tugasalako lwakuba waliwo abajja wano ne bagantwalako n'ali badde nga bagatwala be bamanyi oli yaŋŋamba mpaayo amannyo g'embizi n'emmuwa kirabo simanyi naye nga yali kasitoma wange n'agamba agenda kulaga ku bantu be kaakati ŋŋenda kukkako kw'embizi esooka era nga yo ebadde yakajjako abaana kati tugenda laba embizi sebe ogenda laba embizi zammwe bannange muzijjako abaana nebeera nga yonna mugongo gundi mwereere naye ogalaba embizi ndowooza otambule nga tudda wali bwe tuti tambula gwe ng'oyita eyo banne tugenda kati kubalaga kaakati Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja
bweta okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi ow'ente, embuzi, endiga, obumyu naawe batuukirira ofune amagezi. Abafa mu bizinensi Uganda bakowola naawe alunda embizi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti abafa mu bizinensi Uganda weebali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Abafa mu bizinensi Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omuttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako abafa mu bizinensi Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, Farmer to Farmer, mulimi ku mulimi.